nawuliriza ebigambo bya Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere ng'agamba nti abannange bw'obanga owulira ebyokulonda toyagala nga toyinaamu mutima gukola bwenkanya biveeko gwe weerangirira ekyo tukiveeko abantu baleme kubonabona olw'ensonga z'akalulu. Ekitongole ky'ebyokulonda kiri mu buwambe kubanga okusinziira ku tteeka lya eriteekawo Electoral Commission returning officer yabeera kamanda wa security yabeera komanda wa security yaga nti bampeeya abapoliisi yateekwa okugamba nti bampeeya abapoliisi mu nsangi zino naziri kakati abapoliisi sibeetaaga bwe kibeera nga kyetaagisizza bampeeya abapoliisi mu bungi bwabwe bwe bati naye nga bwe kiba nkyetaagisizza nateekawo ne force endala ye alina obuvunaanyizibwa obwo. Kati omubuuza mu bino ebigenda mu maaso ate nga byakunoonya kalulu mu equation ye yali luddawa returning office ate nga nkakasa ndowooza omulamuzi yennyini byabakama ate kukubeera nga yali wakati mu kino naye gwe weebuuze nti bw'abanga byabakama yali ku front naddala okulonda okuli mu kibuga mu equation ye yali luddawa. Kati gwe bw'ojja n'olaba joint anti-terrorism task nga gye baleese ku streets nga baleese abeewagise empiima beewagise bullet proof oyinza okulowooza nti waliwo olutalo bambadde obukookolo bambadde bukookolo oyinza okulowooza nti waliwo olutalo wakati w'abasiviliani abagenda tebagenda mu State House wabula bagenda gye bagenda kuba lukuŋŋaana noteekawo embeera. Kati bano ba candidates abalala abatalina strategy ey'okukola processions bayinza n'okulowooza nti gavumenti eriko engeri gyeyagala okuteekawo embeera ebintu bigende mu mawulire nti waliwo bakandidate abayigganyizibwa basobole okufuna favor mu bantu nti bo bayigganyizibwa awatali nsonga. Nkulowooza okugamba tasobola na kulaba mawulire abamuwa mawulire basobola okumuwa brief naye nga bamuwa brief ku birala olowooza Mwami Museveni ayagala nnyo bino oba abantu bafu oba babonaabona tekimukwatako nnyo ekimukwatako ennyo singa wabeerawo abakutte emmundu nga baagala kulumba State House ekyo kyekimukwatako ennyo. Kakati bano baamuyiga baagala okumulaga ebimukwatako bye byokka naye singa alaba TV n'alaba bino ebintu ebigenda mu maaso n'alaba gwe bamenye okugulu n'alaba journalist ayiika omusaayi engalo bazikubyekubye n'alaba abasajja baabe abeetaddeko obukookolo bakuba abantu sikiwa nti nno ye ng'omuntu omukulu ayinza okwagala ebintu ebyo bibeerewo. No, I don't think that ennavuzi ze zakakanyala nnyo nti tasobola kulaba bintu ebyo nti biswazeswaze eggwanga ate nga bigenda ku international media. Newe nga tebigenda ku international media, it is shameful nti presiding over eggwanga nga security forces oba zafuuka insecurity forces. No. Studio zo jikwanjuliro sibye yote ampulirize yakoze olwalero webale wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa March omwezi ogwokusatu omwaka guno akasana kakyayaka ampuliriza bbalaza nga bwe tutambula tuyina Honorable Michael Bayiga Lulume mubaka w'abantu b'ebuyikwe mu lukiiko lw'eggwanga. Ensonga tujja kutandikira katono nnyo tujjako nakawempe naye tujja kuva ekawempe. Michael Lulume njagala mutwala mu bibira specifically embeera y'obudde ono ng'etutwalaganya mulimu ebintu ebitonotono bye tusobola okukola ng'abantu oba oliawo bye twavaako ne tuleka nga gavumenti naye eyina obuvunaanyizibwa obwayo buneneko oba oliawo bwe baagiteresa oba oliawo bwagirema oba yakyusa direction. Dr. Lulume buuza abantu. Mbalamusiza nnyo bannayuganda mwenna abatuwulira nzuuno wano ku Lubogola Simba era nsanyusa okubeera naawe Peter Kibazo nebaliza management
olw'okunzikiriza okubeera wano ku bbalaza ya leero. Njagala okukulisaayo abantu mwenna bwe tubadde ekigenda Busaabaga nga tuziika omugenzi Sserwadda John Bosco n'okusaasira abantu b'Ennangonga, bamulekwa Namwandu n'abooluganda mwenna be twabadde nabo okuva jjo nga tufiiriddwa omugenzi oyo. Mukulikireyo ddala. Olwaleero ssebo ffe tulabyeko ku kakuba kaweewezaako ku budde Kampala lufuuyiridde ne tusobola okufunamu akakuba akatonotono, enfuufu n'ekendeera mu mpewo gye tubadde tussa. Kale nno ngubye okuva ekyaggo okutuuka wano kasiri baggo okusobola okunyumyamu ne Bannayuganda mwenna batuwuliriza. Ampuliriza Lutindo, eriyo eyanga nti totuteera amasimu olwaleero gwe noonya bunoonya genda ku X onoonye @Kibazo Peter ku X oba Twitter ojja mulaba. Naye program bwe neeba etambudde maaso awo nja kukwatayo abakubi b'amasimu abatonotono. Richard Kiryowa ndowooza issue yo eri answered. Richard Kiryowa muwuliriza wa program eno aga nti ewuwo nga tebannayawulamu yali weewammwe naye nti babaawulamu saategeera baayawulamu bati yasigala lugazi yasigala eri simanyi bwe baawulamu awo naye nga akuwuliriza. Ampuliriza Lutindo, Michael Lulume bw'otunuulira TV emabegawo ebimu ku bifaananyi ebivaayo byonna bibadde byakanyoola bikya akabadde ekawempe olwaleero. Aba NUP ne candidate waabwe mu by-election Council Nalukoola Eriasa Luyimbazi bagenze okunoonya akalulu mu ndagaano ze baakola ne Electoral Commission nti tujja genda wano ne wano ne wano ne wano, naye bagenze okutuuka nga bagwolekanya n'abasajja abambadde obukookolo abambadde nga bamuntu nsolo n'abapoliisi, era ne wabeerawo okusika nga n'okuwerako. Newankubadde olwaleero ndowooza mubaddemukko be bakubye tekituuse kyaluli ku registration naye era kibadde eyo. Kati nawuliriza ebigambo bya Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere ng'aga nti abannange bw'oba ng'owulira ebyokulonda toyagala nga toyinaamu mutima gukola bwenkanya biveeko gwe weerangirira ekyo tukiveeko abantu baleme kubonabona olw'ensonga z'akalulu. Lulume Kawempe mu mbeera eno nalaba akalulu kano nalaba akekayunga era opposition NUP specifically nebeera nkyamufu nnyo ne bamala neffe twavaayo nga Radio Simba twatuuka ekiseera nga bagambye nti muddayo okwogera ne bino edita wano n'aga nti nze nti nsobola kwogera byendabye byesirabye sijja kubyogera, n'agamba ttiimu ye muveeyo. Of course eriyo munnamagye mukwano gwange yanga nti ate awo bamuzanyidde mu script yaabwe ekyo kyennyini kye baagala kazikiza nti bakole ebintu byabwe nga tebirabika. Ne gwe oli beneficiary wa by-election ndowooza omulundi gwe ogusooka okutuuka mu palamenti yali by-election. Njagala oyogere n'awuliriza ali ekawempe essaawa eno. Kusooka njagala okuyozaayoza abo bonna abaasunsulwa nga mulimu ne mwami Henry Kasacca gwomanyi obulungi mukwano gwange, era ayambala etayi ye ya green bulungi, ye wa DP ali mu nsiiko eno era mbadde mumuwuliriza akola bulungi, ali outstanding mu bacandidates bonna. Obuwagizi katusuubire nti nobunaagoberera. Ekitongole ky'ebyokulonda kiri mu buwambe kubanga okusinziira ku tteeka eriteekawo Electoral Commission
returning officer yabeera commander wa security. Yabeera commander wa security. Yaga nti bampeeya abapoliisi. Yateekwa okugamba nti bampeeya abapoliisi. Mu nsangi zino naziri. Kakati abapoliisi sibeetaaga. Bwe kibeera nga kyetaagisizza bampeeya abapoliisi mu bungi bwabwe bwe bati. Naye nga bwe kiba nkyetaagisizza nateekawo ne force endala. Ye alina obuvunaanyizibwa obwo. Kati omubuuza mu bino ebigenda mu maaso ate nga byakunoonya kalulu. Mu equation ye ali luddawa. Returning office. Ate nga nkakasa ndowooza ne mu mulamuzi yennyini Byabakama. Ate kukubeera nga yali wakati mu kino. Naye gwe weebuuze nti bw'abanga Byabakama yali ku front. Naddala okulonda okuli mu kibuga. Mu equation ye yali luddawa. Ate kubanga abdicating nze avuddemu bulekwe omulimu ogw'okulaba nti ebintu bitambula bulungi. Ogwo mulimu gwe tewaliwo omuntu mulala. Kati gwe bw'ojja n'olaba Joint Anti-Terrorism Task nga gye baleese ku streets, nga baleese abeewagise empiima, beewagise bulletproof. Oyinza okulowooza nti waliwo olutalo. Bambadde obukookolo. Bambadde bukookolo. Oyinza okulowooza nti waliwo olutalo wakati w'abasiviliani abagenda tebagenda mu State House wabula bagenda gye bagenda kuba lukuŋŋaana noteekawo embeera. Kati bano ba candidates abalala abatalina strategy ey'okukola processions bayinza n'okulowooza nti gavumenti eriko engeri gyeyagala okuteekawo embeera ebintu bigende mu mawulire nti waliwo bakandidate abayigganyizibwa basobole okufuna favor mu bantu nti bo bayigganyizibwa awatali nsonga. Nze nkakasa nti singa Electoral Commission etwala obuvunaanyizibwa bwayo bajja kuba tebeetaaga abo. You simply assert twagenda ne tukayana wano twetaaga omulamuzi omuntu ateeka okubeera ng'ali ku ddaala lya ne babawo omulamuzi naye ne baleka system nga bwetambula. Byabakama should be told in the face nti gwe commander wa security eri ba candidates abesimbyewo era gwe oteekwa okuba nga owa guidance. Yaga nti omulundi guli ye lwe bwasembayo okubeera by election ye yaga nti ye yatadde buli kimu mu mbeera n'abiteekawo n'aprovidinga buli kimu. Si ye yali in charge of national security. Tewaliwo national security. Waliwo security of persons, abantu abakola abanoonyi b'akalulu bennyini ba candidates ne ba agency baabwe n'ebifo we bateekwa okubeera. Era kalumanywera asobola okubeerawo nti singa enkambi z'abeesimbyewo zikubagana kyekyokka Byabakama kyateekwa okubeera ng'atunuulira. Actually Byabakama ate ekyo bakkiriziganya mwe mujja kubeera eno bano bali eno ne waliwo abayiikiriza osobola okubeera mu nkambiyo n'omanya nti ngenda kubeera Komamboga ono agenda kubeera Jindi. Bano ne bajja ne babeeteega ebyo bibeerawo. Nali nkirabye. Waliwo abantu abakajja bangu Katonda nga yabakola bakajja bangu baagala kulokera ku bannaabwe abalina amaanyi najja n'abeeteega mulwanagane yakifunemu nti abagundi n'abagundi balwanye. Ebyo Byabakama byateeka okuteekawo nti abagenda eno bo batambule bwe bati. Naye so sigana abantu batambula oba bagendera mu mugundu gwabwe bagende mu mugundu gwabwe. Gwe lowooza singa abasajja abo abeewagisa empiima bonna abalina obukookolo singa baleese abantu bano ne batambula ne bagenda gye bagenda endiga yandiwalampi enju. Kakati bataddewo embeera eddira candidate Nalukoola okubeera nti bamufudde nti ali vulnerable n'olwekyo atambulira mu katuubagiro ekitandibaddewo. Kakati baleese ndabye omuvubuka omu bamumenye okugulu okugulu kumenyese afunye points fracture ate ndowooza amagumba gombi gateeka okuba nga gamenyese okusinziira ku kifaananyi kyendabye. Ali mu mbeera mbi naye muzira nnyo asobodde okwogera ne ku rali mulabye ng'ayimiridde ku rali mu bulumi bwe ndowooza bwalimu. Alina omusajja w'amaanyi oyo si ba bulijjo naye nga ateeka okuba nga bamumenya okugulu ate batoon emenya amagumba gombi. Kali ebyo otuukako byaki kaneebaze Ssaabasumba Pawuse Mwogerere okuvaayo n'abategeeza
n'ababatukira n'abategeeza bati mwagala byakulonda bibeewo mulagire bakandesi bamwe bayitemu abantu balime kubonaabona eyo message tuteeka okujamplifyinga kubanga ate okuba nga agijje wala mwe Museveni oba oliawo ayinza n'okubeera nga bino tabiraba kubanga oluusi abeera bize eyo mu byemyoga biki ayinza okuba talaba bino nkubuulira abantu basobola okubeera nga bamubuzaabuza ne bamuteekerawo programs nyingi nga tasobola kulaba na TV nkulobeza okugamba tasobola nakulaba mawulire abamuwa mawulire basobola okumuwa brief naye nga bamuwa brief ku birala olowooza mwami Museveni ayagala nnyo bino oba abantu bafu oba babonaabona tekimukwatako nnyo ekimukwatako ennyo singa wabeerawo abakutte emmundu nga baagala kulumba State House ekyo kyekimukwatako ennyo kakati bano baamuyiga baagala okumulaga ebimukwatako bye byokka naye singa alaba TV n'alaba bino ebintu ebigenda mu maaso n'alaba gwe bamenye okugulu n'alaba journalist ayiika omusaayi engalo bazikubyekubye n'alaba abasajja baabe abeetaddeko obukokolo bakuba abantu sikiwa nti nno ye ng'omuntu omukulu ayinza okwagala ebintu ebyo bibeerewo no I don't think that ennavuzize zakakanyala nnyo nti tasobola kulaba bintu ebyo nti biswazeswaze eggwanga ate nga bigenda ku international media newe nga tebigenda ku international media it is shameful nti presiding over eggwanga nga security forces oba zafuuka insecurity forces no so Mwami Museveni mpulira awulira nnyo Radio Simba bw'abeera ngeno program agifollowinga afollowinge egundi amawulire alabe basajja be bakola abatattana erinnya lya Uganda n'ekifaananyi kya UPDF n'Insecurity Forces ezifuuse Insecurity Forces. Lastly, njaga gamba abawagizi baffe n'abateekateeka campaign obulamu bwe bugagga muteekewo embeera ebasobozesa okutuuka gye mugenda ng'abaana baffe tebalumizibwa nnyo kubanga kati abaana abo bandibadde bakuuma akalulu naye bagenda kugenda mu malwaliro omuntu kakati afunye gundi fracture bwetyo ajja kwetaaga internal fixation ajja kwetaaga millioni ezitaka wansi wa 5 kumufixing eggumba ate nga ali ku kitanda nokyo mulabe butya bwe musobola okutuukanga ku venue mu ngeri yammwe mubeere n'abantu bangi naye nga mutuuse kubanga bano bo kye baagala kubamalamu maanyi babalage nti nga 13 ate gugenda kubeera muliro kakati n'olwekyo mugende nga muggwamu amaanyi mugezeeko okukozesa obukujjukujju okulaba butya bwe musobola okwivedinga confrontation n'abasajja bano benda banga bamalirivu okujjawo obulamu bw'abaana baffe tetwandiyagadde kutokomola bulamu bw'abaana baffe abagenda ku nkuŋŋaana z'ebyobufuzi yes mu avoiding as much as possible confrontation n'abasajja bano benda banga bamalirivu bo okumalamu obulamu ate nga tebagenda kubavunaana era mubeere bulindaala nga musobola okuteeka ku kamera entuufu ezisobola okubalaga byabakama media houses zonna abakulembeze b'eddiini engeri nga Ssaabasumba bwe yavuddeyo kati nkowoola abo bonna obwanga babutunuulize electoral commission mwami byabakama omulamuzi yenna nnyini nsonga eno okuvaamu obuleku omulimu gwe kiba kitegeeza nti omulimu aguwadde bali abajjaati abatakwatibwako nsonga eno tewaliwo omuntu mulala gwetuteekwa kuvunaana feria okuggyako byabakama yaleese insecurity omulamuzi omukulu abeera nga akutte mu kintu kye n'atuula n'abo abateekwa okumanaginga security asobola okubeera measured enough n'ateekawo minzaani n'agamba kino kye twetaaga era n'abalagirira ekyokukola ensonga eyo nze nali ngikuttemu ng'omuntu nenkikakasa ku returning officer wa district yaffe nemulayiza kuba namubuuza nti okusinziira ku tteeka ani agenda okukulira security n'agamba nti ye nemugamba nti gwe ogenda okusaba DPC okukola ABC si bwe kiri nti ye wotamwagadde tajja kubeerawo nti ye tagenda kwedeployinga kukuuma babbi ba bululu nti ye bwe yamala okukola ekintu ekyo nga ffenna bacandidates wetwali netugenda mu maaso era okulonda kwagenda bulungi kwe kulonda we by election kwe nasobola okuwangula
abantu batekwa okubeera nga bamanyi kisinzira ku stake ez'ekyaggwe ziyinza okuba zaali waggulu nnyo eyo by election gye twasooka okuwangula nga tuwangula kyalo President Museveni yali takisuubira nti osobola okubeera mu opposition yali temuzitoya nnyo ani Mutebi mwami Museveni tewaliwo kalulu kalabanga akatono candidate wabeera candidate w'ekibiina kye kiswala okutandika okuvibwako ebyalo kyali kintu kyakuswala nnyo naye ng'ate kapere abawangula wa bulijjo atambulira ku boda yenze kati no nandibadde nga nsobola okulecturinga bannange butya bwe basobola okunoonya akalulu mu kiseera kino ne basobola okubeera n'omuggundu ate nga bali safe sijja kukikolera ku radio eno kubanga bateeka okubeera nga bamaze kusasula andi oli ajja kugamba nti Bayiga gwe okutugamba nti tuwochinge our safety n'ebirala ng'oli yatulumba olinga agamba nti tumusegulire kakati osobola bwomanyi bwomubeera nga mulina coordination kati ngaffe gyemmanyi abakulembera ebikunsu mulagaana nti ku ssaawa wezi tujja kusisinkana wano era ne musisinkana temumala gewaayo fa kwanza ndabye confrontation wali era olaba bajaasi bewagisa empima balina ebiso balina n'emigemera wala n'emiggo nammwe abaagala okuyitawo ate nga mweyina obudde okugenda eri anze atayagala nnyo biwundu nakutwala abantu mu bujjanjabi naddala ng'ensimbi teziriiwo era atayagala nnyo bantu balumizibwe awo mba nasaze dda amagezi butya bwe musobola okutuuka ku veni kubanga eri tuba twetaaga abantu bangi babuyita butiitiizi olwo osobola buyita obutiitiizi naye nkusookayo kali bano abasajja bano bw'obateekako kifuba mbeere bakwabya gwe olowooza tuwangula tutya ebyalo okola ngeri ya kiyeekera bano bayeekera kati bavaamu obuyeekera bakola conventional war gw'otekwa kubazaayo eri ku kataka nga tabajaasi baabwe basobola kubeera wano ku makubo mukama waabwe wanaasobola okuba monitaringira nti balina omulimu gwe bakola gugwa kataka bagenda okulaba nga wagguse edda tosoboka ampuliriza lutindo nina Dr. Michael Bayiga Lulume mbadde mubuuza Kawempe kubanga Bayiga ono yajjira mu by election omulundi gw'ogusooka okutuuka mu palamenti era kubanga by elections omulundi guli aba oppositions abangwiranga okuwangula omulundi guno bukyanga kalulu ka 2-20 mugumu kaggwa by elections kiki lwaki zaalema ku luno lwaki state eziremerako nejolabanga eringa gye bawangudde kakati mwami Museveni ayagala kuteekawo embeera nti bw'abeera ayagala kuteekawo embeera ejungulula amaanyi g'abantu yembeera gy'ayagala kuteekawo ekintu kyewayogeddeko ekyekayunga kyeraga lwatu nti yembeera gy'ayagala okukakasaawo era nga n'abasajja be bw'abeera nga abataddemu koodi ng'anyize peesa beteefuteefu okukola ekintu kyonna mu busobozi bwabwe oba kutta ne batta okubeera kumenya abantu mikono ne bagimenya bwekubeera kukwata mu kalulu lubona ne bakikola mwami Byanyima eyisinjiro yewa NRM Byanyima yani eddala Nathan Byanyima yewa NRM ayasooka okuluzinga akalulu nga waliwo omwana oyo mwerabidde erinnya naye mubaka munafu yamuwangulwa mu kalulu bajjako amataala bajjako amataala amasanyalaze ne basigala mu kizikiza amasasi ne gavuga yenyini candidate ne bamusindiikiriza musajja mukulu gwempe ekitiibwa kubanga y'omu ku bantu abanyaniza mu parliament yali musajja wa NRM nga ndi ku budget committee sinabitegeera bulungi naye nampitiriramu butya bwe nsobola okukakata era nenkakata so nali musamunye ekitiibwa naye njagala nkubuulire kye baamukola nabiviirako ddala ebyobufuzi nga NRM kubanga baali bagala kangwaje ayitemu by hook or crook era ne kiba kati ate oba bakikola ku mwana waabo naye ate ggwe kati buno obululu buno obulala obwajja ojjajjukira nti Dr. Besigye batula ne Bobi Wine bagamba nti no nedda abasajja bantu balekere n'obululu buno
bwaba nga baagala n'ekyo nakyo tekikola nnyo muba mwetaaga okwekolamu omulimu. Nze bwe nali ngenda mu by election eyo nawandikira buli mukulembeze wa kibiina eyaliwo mu kiseera ekyo ne mbagamba mujje muwagire nze tulage nti no bwe tubeera nga twegasse ge maanyi gaffe. Era Dr. Besigye yali receivinga n'abantu abalala bonna ba receivinga. Waliwo abantu abali bakyopozinga mu FDC mu kiseera ekyo. UPC teyasimbawo omuntu n'enzijja ne NRM tukupagana. Era bo nnyini buli omu yajja n'ampagira mu ngeri ye naddala ku rallies. Naye eno kakuyege ono gwe nagambye wokyekera baali tebasobola methods zange zaali nzibu nnyo ate nga zaali very secure. Kaakati omulembe guno guliwo obwakasajja fuba bwetonekera mu bibiina by'obufuzi nga ebibiina by'obufuzi buli ekimu kyagala kulya kyenakyo kiggwewo kyo kiki kiba kibeerawo. Kintu ekyo nzije nkivumirira. Tosobola kugamba nti nno gwebeerawo abalala bateekwa kufa kubanga gwoliwo. Ate oba NRM yatulemererwa kati nga ffe aba DP tewaliwo ngeri ki gy'osobola okugamba nti tujja kujja tunegotiatinge naawe nga tuli ku maviivi. Kale ekyavaamu tewakyali communication. Abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi tewaliwo awuliziganya na munne opposition. Ngate mutuula ku cabinet y'opposition mwenna wammwe. Muli mu shadow cabinet be baba signinga committees mukolirawo. Sebo okujjako muri ate yagamba nti yeba musoso. Ekiriwo buli kibiina kizimba bwakabaka bwakyo. Era nga bano bamaze okukiraba nti wabeerawo essente ezafulumira mu Political Parties and Organizations Act. Ensimbi ezo ezirina formula ng'asinga abantu obungi yasinga n'okufuna ssente milioni 5.5 buli mubaka buli mwaka. Ababaka bobeera nabo obungi z'ensimbi zokola ki ezigenda mu kyaji kyo. Ate ng'ensimbi ezo sizirabako nnyo accountability. NRM yesinza ababaka abangi great majority efuna obuwumbi obusukka 17 buli mwaka bututunukira mu babaka baabwe balina notebereza boba ekibiina kyabwe kikola ki ekyenjawulo DP kyetandikoze kubanga era mu communicating abantu bebamu mu Uganda ya NRM teyenkanankana East Africa ekintu ekyo nakiwakanyanga ndi mu parliament y'omwenda era nendeeta akatuubagiro k'amaanyi nnyo okusobola okunnyonnyola engeri formula gye yandibaddemu okusobola okujjawo omulugube ogw'okugamba nti ekibiina kyange kiteekwa okubeera n'abantu bangi okusinga ekirala okutuuka okubeera nti bakulembeze b'ebibiina n'okwogera temwogera okustrategizinga ku kye tuyita compromise candidates ne musharinga platform kwekyo okusobola okuwangula kati we regressed to the primitive side. Eriyo Robert akugambye nti naye Dr. Bayiga byonna byoyogera owulikisenga avunaana abannuupu mu kino. Nange neevunaana kubanga nange ninamu candidate owa DP n'abalala balinamu ba candidates ne PPP 7 erinamu candidate. Abakulembeze bandibadde batuula wano juzi nagamba nti na sounding abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mbaga nedda bannange akasiriikiriro akalwanya minya kayitiridde abantu batusekerera abantu abali balowooza ntute kugenda nga tugatta amaanyi gaffe kakali batanze okutuvamu bulekwe bali kumpi okukoowoola tembo basobola okuyita NRM kubanga gye balaba mu ngeri yaayo ti kibiina ye weekiri solid mwekutuddemu tubeere nga twogeraganya bannange na bino byonna bye nalabye tebyandibaddewo natunuulidde opposition candidates 9 nga ababiri b'NRM kitegeeza 8 tanti ababiri b'NRM kale kakali babadde 8 owa opposition ali owa NRM ali omu kakati I don't want to be a doomsayer naye NRM ng'enaababba n'abatalina nnyo maanyi esobola okubateekamu opika ganti gwosinga amaanyi natunulidde debate nga buli candidate omulaba sebo nga simutene nnyo olaba noono owakatemba naye tumunyuma alina obuntuntu obujogolijogoli bwakola ate abantu tosobola kugira era ajja kufuna obululu tomuzanyisa
kati nze nawulidde ng'agamba abantu nti kakati nkola mulimu waliwo omwana abuze programu yabadde tennaggwa n'agamba omwana afunyise kati omuntu oyo gwe yalangidde omwana we tamwekalulu olaba naye kakati muli 8 kati omunaana era abantu beesosonkolamu ow'amaanyi owuliriza NRM togizanyisa erina abantu baayo abali solidi era abantu baayo basinziira ku bungi bwa ssente candidate bw'anaabeera nabwo era ezijja kubeerawo eza NRM okubagulika ekyo kyo kyenkukakasa bajja kubagulika era bajje wano bababbe nga naffe tubirabyeko n'agaffe nti abali mu opposition batemyetemye nnyo obululu bwabwe okitegedde nze ndaba kati nze mbeera wano sijja kwogera nnyo naye nsobola okubeera wano ndi musajja wa DP naye nsobola okulaba front runner mu election eno okusinziira ku maanyi aga rallies eziriwo n'abantu obuwanguzi bwe bwagala nsobola okuba kugamba naye nsobola okupredictinga NRM kyesobola okukola nga bamaze okubateerawo psychology nti bano batemyetemye obululu bwabwe era ne bajja ne bayiwamu mu kalulu ak'omuntu n'awangula ne margin ntono nnyo maybe 21% nga balala bafunye 9 10 11 naye nga nammwe mwakiraba nti singa babadde obululu bwabwe babutadde mu kisero kyekimu bandibadde bawangudde abawangulidde ku 21%. Watch the space. Nkomawo ayina essimu 0-4-5-4-3-6-7 yogera ne Michael Bayiga Lulume ndi ne Dr. Michael Bayiga Lulume naawe ali ku ssimu 0-4-5-4-3-6-7 yogera ne Dr. Lulume nga sinnakyusa mulamwa Simba. Hello. Wanji sebo. Kale sebo. Sebo. Nze Sekamate Lugazi. Yes sebo. Abaami abo bagera ne bagamba nti nakaluka force nnyo. Naye bali bafuddeyo okulondoola okumanya buli sitenseni gye balonderamu abalonzi bali bameka. Mu kifo ky'okunoonya nti abalonzi bali nnamba bweti abalonze bali bwe bati ne balondoola akalulu okuva okumanya bameka abagenda okulonda. Oli kala alangirira ebibye nga nabo bamanyi omuwendo ogwalonze bagenda okugattagattanga ebintu kibi ebyo okitegeera. Ne mu by election ndoza baba bamanyi obungi bw'abalonzi babeera bamanyi obungi wabale nnyo sebo katukwate naddako 0-4-5-4-3-7 ono matovu agamba Dr. Lulume enesaawa yakugamba ba candidate abalala bonna baveemu tusigaze candidate omu alabikanga yakulembeddemu ensonga lwaki NRM etulumba kubanga erabye nti ono ye candidate ow'amaanyi lwaki ku radio togamba bugambi balala kuvaamu mu kifo n'okutukirawo Simba ewazo wanji sebo Nayogana Edison asangibawo ne wansaranje. Wanji? Kakati nze bengenzo okulaba ku nsonga eyo Dr. Jayogeddeko. Eyo gamba nti byabakama agenda okulangira akalu. Kati yo NRM yo yamaze ddo okulyanga bw'okimanyi. Kuba kati olaba bano aba opposition batera nnyo okwerumaruma nga Dr. bwe yakyogedde. Kuba singa bonna bakwatagana ne baleeta candidate omu. Najja n'alwanisa ono wa NRM. Awo twanditegedde kuba kati jjukira obululu bwonna bali mu kubutaagataagula. Wabale nnyo sebo ayijuka abuuza nti what is this crap of a single candidate? Why are we multi-party? Multi inagiteekako obukomera if we are going to present a singular candidate. Dr. Lulume. Yes, tulina notions bbiri. Esooka twagala okuvuganya dictator amaze kuno ebbanga eddene era atuwangula mu ngeri ya kinyola mukono n'olwekyo buli lwe tuweza ennamba mu palamenti era ne tufuna obuwanguzi tubako territory gye tuba tuwambye nebeera territory eri safe olwo netuleka tulumba territories endala eyo ogwo gwe mulamwa omukulu ogwandibadde gugatta opposition era bwe mubeera ne parties bbiri nga ze zivuganya era yebeera multi party tebeera monolithic okitegedde ekintu ekyo kakati nakiri ekirala omukulu kyayogeddeko nti lwaki tetugamba abeesimbyewo abalala ne baviira candidate omu
tulaba ow'amaanyi era nange kyembagamba naye wabula bwe naayogera bwento sijja kwogera linnya kakati bo benjogerako muveemu bannange tuwe candidate ow'amaanyi bo buli omu ajja kugamba nti nze w'amaanyi balindooza lulume bagambye banviire sijja kwogera linnya oba mannya g'abantu naye bannange mwandireseemu candidate omu ekyo kyenjagala tolina bubeezi buvumu buganti candidate gundi sirina lupimo olupimo nandibadde nalulabye ng'abantu abo bakoze debate era nendaba nti nno abantu baffe babeera nga basobodde okutunulira ebirowoozo by'abantu basobola okutandika okubaawula mu bacandidates omwenda bwe nalabye nga musobola okufunamu bacandidates abaana be musobola okussaako eriiso buli lunaku niwabeera nga wabeerawo enkyukakyuka ne mubengeji nga mu debate center ne mulaba ebirowoozo byabwe ne musobola okumanya ani anaasobola okulwanirira Uganda n'okulwanirira ekitundu kyagenda okukiikirira n'olwekyo nina interest mu kalulu ako kubanga nina yeesimbyewo Kasajja Henry wa kibiina kyange kya Nkumbi n'olwekyo sirina objective mu kalulu kano wabula nsobola okuwa objective views ku butya akalulu kano bwekusobola okugenda naye si mu kiseera kino ampuliriza Lutindo Simba Radio Simba wanjisebo ono Lubinga Dagala Simbi Kasawo kyamani w'abavubuka Dr. Webale ku ebigambo ebirungi by'otuwadde naye essaawa zino Dr. katupresente ensobi gy'olage tugikkiriza nti ekoleddwa naye nga gwe kuba toli wa kibiina ekiina pulezidenti gwe mmanyi ayinza okuvuganya ennyo togamba naawe ogenda kusalawo 26 odde emabega wa pulezidenti bwe tunaasalawo ng'abaopozitioni nti ono yalina abasanyalaze yasinga amaanyi n'otagenda na wa kibiina kyo nga mmaliriza essaawa eno gye tulimu njagala nkukakase kati gavumenti ekandise okutulaga nti nafu nnyo ekisusse kubanga tekana akaseera Museveni ku bbanga yonna lyafuze singa kati batuwa okulonda okukakkamu ate era okuli mu mateeka naye olaba n'essaawa zino bakyatumenya amagulu era bagamenye ettaka naye nga tebajja kufuga ppaka dam buli ekyomukusa omulungi mbaddewo wano okumala ebbanga era nga tubadde tulafuubana nnyo okusobola okulaba nga ebibiina ebiba bireese ba candidates tutuula ne tutegeera ani anaasobola okwaŋŋanga omulabe gwe tulina era butya bwe tugenda okugabana ebifo ebisigaddewo naddala ebifo ebyokwesimbamu gye bubadde buva tubadde tulaba abantu nga tubalonda batukulembere ne ate ne babeera n'omulugube na bino ebifo ebya wansi WMP ba LC5 chairpersons ba kansala era nga be baagala badetermininga abantu babe baba bayitamu so nga ate abantu bonna baba beewaddeyo okunoonyeza omuntu oyo wa waggulu ffenna atugatta akalulu ye unprincipled approach era tubadde tukiraba bulijjo naye olaba n'akalulu akaggwa twasobola okugenda nga tuteesa kusobola okulaba butya bwe tugenda okulaba nga munnaffe Bobi Wine akawangula era nze mu buyikwe ne bendo lyenakulira lye bayita Mabira Stretch twakola campaign nga ne Bobi taliyo n'awangula 65% akalulu yawangula President Museveni awatali naye ne campaign yayiteetaga gikola kubanga nze nali omukulu w'ebendo eri ntuwangula so wano n'olwekyo ebyo mbimanyi naye nga kyetugamba nti wajja kubeerawo enteekateeka enkola ey'obutaleeta bantu bannabibiina birala ebitaleese presidential candidate obutabifuula porojo nnyo nti bijje nga byavula wabeerewo nga birina nabyo omukisa okubeera n'eddoboozi ery'omwanguka ku presidential candidate era n'okulaba butya bwe basobola okugabana ebifo ebisigaddewo buli omu abeere nga awagira munne mwe mujja kukiraba nti ebuyiko eno gye nakulembera campaign twakulembeza wa FDC n'awangula LC5 ne tukulembeza owa DP ne mpagula buyiko South tukulembeza aba NUP babiri ne bawangula municipality eye Gindi eye Rugazi ne Yenjeru so we were clean
singa abantu bali balakugamba nti Dr. nedda yabadde very eager okukuwuliriza leero nti naye olemeddwa okubaako wooluma amannyo ensonga ey'essimba byabakama omusiga Samona ne mwami Museveni n'otuuka okugamba nti tamanyi bigenda mu maaso mu nedda ngambye Museveni ayinza n'okubeera nga tamanyi bigenda mu maaso kubanga singa amanyi ebigenda mu maaso ku muntu omukulu wandirowoozezza titeyandibikkiriza kugenda mu maaso n'olwekyo bw'olabanga omuntu yakakanyala nerves tomusiisiza busiisiza muteekeko akaliro kayinza okubeera nga kekasobola okumuwuliza bw'obeera ng'olina amawulire gamutuuseeko mu ngeri gy'asobola okugategeera ekyokubiri nkugambye nti akazito bakajje neeno awalala yonna mujja kugamba mu security forces zizo zeeragidde zokka nazokka naye omuntu nannyini buvunaanyizibwa ye byabakama kati oyo mamba musisiriza ntya tosobola byabakama kumuggyako mulimu gwe okubeera nti ya komanda wa security forces era bw'abeera nga takikoze aba ayoleseza obunafu n'olwekyo aba ateekwa nakuvaako tewali watunuulira byabakama abantu bayinza okubeera nga amaaso bagatadde ku UPDF yokka naye teyekomandinga muteeka tekukubeera komanda waabwe abeera byabakama mu kiseera kino kakati ffenafena tetumutunuulidde ali wali eri mu electoral commission ye ali mu SC bwajja atambulira mmotoka za SC gyobeera bino docket eya security temukwatako ate nga imukwatako kubanga etteeka gwe liwa amaanyi okubeera nga yakomandinga tetwetaaga ba candidates ku clashinga ebyo ebikulu ebiri mu kino tetwetaaga bantu basobola kuteeka polling stations gyakimpatiira ebyo twagala mu security tetwetaaga ba candidates ba supporters ba candidates okukubagana ebyo bye twagala mu security mu kalulu kano ebyo byabakama byateeka okubeera nga akolako bw'asulayo ogwa naggamba aba avunaanibwa ng'omuntu ate awo mba musiisiriza kazi ampuliriza Luka Ibudire Chayonka Aganti, I agree with Dr. Lurume that without unity it's difficult for the opposition to win. I can authoritatively predict that if the number of candidates remain the same, the opposition is in danger. Nalukola is good. The late Segirinya's PA is interesting, and there is another smart candidate, Ibudire Chayonka. Bwagamba Musimi analysis ye Simba kale sebo ona Azizi Musi mbuzako mukuru Lurume okutuseeko sebo ono omulala aga nti ye monitor okuva e Kawempe aga nti Lurume mwina obukyayi ku Nuupu yensonga lwaki tosobola kwatula nti Nalukola yasinga gwe tuba tuwagira bwe tutasimbe ku manvuuli kati nammwe ekitulya kijja balya ffe kyatulya dda getukaba netukomba lule n'okutusekerera ndaba mutusekerera mwe temwagala na kintu dipi kwatuka nze ndi wakasacca oba nawangula oba tawangule ndi wakasacca bwe muto bwe mwasazeewo buli mbuzi egende ku nkondo yaayo kasajja bw'anaabaera nga awangudde kijja Nuupu yejja okubanga eridde naye Nalukola bw'abanga awangudde era ffe tujja kubanga tulidde kubanga tuli ba opposition naye singa kyabadde mu butereevu bwakyo ng'ebwe twali twagala opposition ebeere twandibadde tutudde wamu nga na bino tebinabeerawo ne tugamba Nalukola gw'oba okulembera twandibadde tutudde wamu ne tugamba nti bannange tukkirize Kasajja gw'oba okulemberera oba abalala kakati buli kibiina bwe kiba nga kiwanikisa ebbango tosobola kulowooza nti PPP ejja kujja n'ettaala yaayo fe ab'enkumbi tusigale awo nga ababuyabuya no sina kukwatibwa nsonyi ndi wa Democratic Party Kasajja musajja mwogi mugezi muzibu nnyo mwagaliza obuwanguzi bw'abeera nga awangudde Nuupu yajja okubanga eridde kubanga opposition ebeera yeeyongedde ajja kubeera under leader of opposition mukulu Ssenyonyi Nalukola bw'anaaba
kubeera nga awangudde DP ejja kubeera nga naffe obuwanguzi tubugabana kubanga ajja kubeera nga opposition yeeyongeddeko. Please tonsindika ku kisenge tonyola mukono kukkiriza nga bwe bw'oyagala. Nina ebirowoozo byange ndi musajja mukulu era mbadde mpa guidance eggwanga ne opposition okutwalira awamu n'olwekyo ntegeera. Mukasa Patrick aga nti Dr. Lulume n'abakakundi ka DP aka UID akabaasoma tebalowooza nti eriyo omulala ayinza okubalowooleza n'omulundi n'ogumu. That is a problem. Ewaffe mu Nuupu gye bali, ewa Mao gye bali, basigala we bali with unfinished business. Patrick Mukasa. Kituufu. Omukulu oyo mutuufu. Business eyatuleeta kwali ku redeeminga buyinza obwetonekedde mu President Museveni nga kyekitikkiro ky'obuyinza obwo n'abuwamba ku buli kitongole kya gavumenti. Oyo eyefuula Ssaabagabirizi n'afuuka abantu emmomboze ne tubeera abasabirizi gwe twajja okuvuganya tumuzze ebbali obuyinza bwalina tubumugyeko tubukwate bugase bannayuganda. Ffe naffe twalinga mmwe abaali oba mwalina degree bate mwalina degree oba mwasoma bate mwasoma nenga twakolagana n'abantu bonna abasoma n'abataasoma ba professor abatu lecturing ange Makerere baaliwo ba Akiki Mujjaju bakagenda Atochi ba Dr. Semwogerere ba Antony Wagaba Sekweyama abasajja enjasa batamuva ku bonna abo baali awo ba Beni Wacha abasobolanga okutwogiwaza. Ekigendererwa kyabwe tekyatuukirira mu kiseera kyabwe. Ne batugamba bavubuka mujje ne batupika ne batuwa buli kimu ekyetaagisa okusobola okumanya what is at stake. Era ne tubeera true to that mission. Mission eyo teggwanga era tuyoza abantu bangi naye ne batubanga ffe tukulembeza abantu abalala betuba tufunyemu essuubi. Diasa ffe twaleeta Bobi Wine okutukulembera nga naye nga ffe twali tutandise UID reunion e Makerere ne tugenda e Mukono ne tugenda e Jinja ne tugenda e Masaka nga tutaddewo front ne tusobozesa okutukuŋŋaanya ebibiina byonna nga tuli mabega wa Kyagulanyi okusobola okuwangula President Museveni. Kyatulemera watono. Kakati ate ffe be musenzo oluti ng'ekikere mubadde ki? Kakati nalukoola wuuyo teyakava mu DP golowooza nti DP taizi zaggwawo mwagala kumuboola munamuboola. Kati wuuyo wa NUP era akola omulimu gwe naffe tumwenyumirizaamu kubanga yayonka ebbere lya democracy. Mubeere proud of us abali mu opposition, mubere proud of abasajja abakulu be mwasanga nga bali mu opposition nga bagitwala mu maaso. Tu concentrating kaweefube waffe okuwangula Kawempe North era n'abawangudde muffe mu opposition ffe tunaaba tulidde kubanga ajja kubeera under the leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi. Please ebirowoozo ebitatutwala mu maaso mugende nga mubivaamu bulekwe kituyamba okugenda mu maaso with a common purpose. Musinga Lorenzo ye aga nti the contest teri ku kabox. Ranti the contest is not ku baani abayina obuwagizi ekyo kyawedde. Tine contest egenda kubeera ku busobozi bwa kukuuma kalulu ako. Iraga nti awo wayagala oyogere n'abali mu kalulu kano. Yes. Ndi contest tegenda kubeera ku ani ayina obuwagizi. Egenda kubeera ku bana ani anakuuma akalulu. Otherwise aga nti ye yeeraliikirira ebyali ekayunga ye Musinga Lorenzo. Musinga nkusiimye nnyo oyogedde mazima. Kati bana abantu omwenda kuliko WNRM omu. Bana omwenda bano bonna mbagaliza. WNRM simwagaliza kubanga ajja kubanga ayagadde kuwamba buwambi ne constituency etali yaabo. Tetuyinza kukkiriza constituency opposition okugenda mu NRM kikafu. Kati muno munana bano bakandese omunana bakokasinge
abawagizi baabwe baleme ku clashinga bajja kubeera bangi nnyo ku polling station mu kukuuma akalulu bakolagane mu nkuuma y'akalulu buli omu abeere nga wagira munne ku bana 8 okuuma buli omu nga buli omu okuuma oli gwe tususpectinga gwe baagala okuyiiramu obuki obululu mukolagane bwe munaabeera kumbiranye etasiba nga temufuumitiza kati mu kiseera kino ekiseera ekyokunoonya akalulu obalaba mugende mu rallies naye wateeka okubeerawo secretariats ezitandise kakati okuplaninga butya bwe tugenda okukuuma akalulu owa DP kuuma akaluluko naye nga bw'okuuma n'akanuupu owa nuupu kuuma akaluluko nga bw'okuuma n'akooli owa PPP owa PP kuuma akaluluko nga bw'okuuma n'ono Kazijema yataddemu buli muntu ali mu opposition awo mujja kubeera nga mukola naye bwe munaabeera nga mulina embiranye ne mukola alliance abamu ku mmwe ne mukola alliance n'owa NRM babamaze kubanga bajja kubeera nga ekyo kibeetaaga kyokka okubakubamu ebituli n'okubamaliriza. Simba Petero wanjisebo amanya gange bakitaiza akamutyaba ndi wa kibiina kya National Unity Platform okusookera ddala bw'owulira ebigambo bya bayiga lulume bijjako Museveni n'ebikolwa bye tebijjako eva ze embeera ze bw'owulira afalaasira obanga w'amagezi oyinza okugaa nti abeera London gy'asinzidde ebiragiro abiwa Congo okusookera kibeera kye tulina bwana Petero waliwo abantu abali nga wabeera mu parliament kyali ali mu comfort zone kakati mukole bwe muti musala amagezi abalwanyi baffe batuuke nga tewali kibatuuseeko ebyo byeyogera Kyagulanyi byasooka nga tusimbula ali ku kitebe eba n'ekigendererwa kyabwe kyakutemula kutiisatiisa nakusanyawo baana banuupu naye ekizibu kye tulina bwana Petero be bamukululuma bali mu comfort zone nga emyaka 5 bukyanga bamulonda ab'ebuyikwe tabeerangako mu battlefield okujjako mubuulire gendako wali ku popopo ngoba mawu naye ekigendererwa ekikulu ekyokujjako Museveni tabibaamu olwekyo mwami Lulume njakugaa ekintu kimu nti ebigambo babigoba Museveni naye ebikolwa tebigobera mutukoze muyo abantu nga mmwe nze Mutyabayiza abadde Mutyaba Isaac Mutyaba n'oyogedde si bulungi Mutyaba ayogedde si bulungi kanko nkwata asembayo obadde mulumu Simba Halo bale kuweereza taata kale sebo amanya mbeera Magala Julius wane Nankulabye chairman to be Dr. Lulume weyanzizza nnyo taata endowooza noti era ekola ng'olyawo kuseetya naye ng'ateesezza bw'avuddeko kyoyogera nze nkabirira ekintu kimu lwaki DP yavuddeyo nayo neereeta nga mulwanyisa gavumenti emu neereeta neesimbawo lwaki temulekera nemutuula mwenna ne muteesa temulekera omuntu omu alwanyise n'akyemalira naye mmwe musalawo gamba CPRS UPRS manyi CPRS UPRS byonna ne bireeta wabula mukola katego kammwe era Dr. Lulume byonnyonnyodde birungi nnyo ng'abantu bakuwuliriza naye ebikolwa tebiriiwo musule bulungi mwebale tuweereza Dr. Damu abo bombi tufume wano Mutyaba Isaac akazi yava mu NRM okugenda mu NUP yava mu FDC bwe nawuliranga agamba Mutyaba Isaac mwagala nnyo okujjola Mutyaba Isaac makulu kavuma Mutyaba Isaac mumanye nnyo mwagala nnyo okujjola omusaba nammwe gwe bwogenda mu FDC lwaki tetwakuteekako olukongolo nti lwaki tewayingira DP eyasangibwawo meme katale ntugyeeko olukongolo ate muleme kwefuula radical nnyo ne gye mwagenda baba babalaba nti nno mwefuula radical naye oluusi ebikolwa byammwe bibeera bizibuzibu abantu abo babeegendereza nabo mu ngeri zaabwe ate nze ali eno nze nsobola okubabuulira comments ezibakwatako mubeere very careful nga mukomentinga ku bannammwe mwe kakati olowooza ku myaka ejjange oyagala netika ensawo za sementi 2 bwe kubeera kwetika ensawo za sementi 2 olwo nteekako abaana nembagamba nti wetika ensawo za sementi zino 2 nembasasula waliwo ekiseera yawe kituuka n'obeera ng'oli geno ng'olagira ng'era olagirira ow'amagezi
advisor ku battlefront nokubeerako abantu abalala era nsimanye ekintu kyaba foot soldiers abantu nebabeera happy to be foot soldiers nange nali foot soldier mu UID nali foot soldier era nga bajeno semwogerere webali bajeno sekweyama bajeno Damiano Lubega bajeno Sebana Kizito nga fe ba foot soldier kale sere ekyange ekyokubeera jeno wekiri bobuti ba egunde ebifuba byabwe tebikyali ebifuba kyaffe tekikyali kibambaavu ne Museveni talina kifuba kibambaavu tekyalina maanyi ago gasitulansawo sementi kakati waliwo bafutu soja be bano ba muhozi abo kati mutandiko categorizing abakulembeze bammwe wetuli ate tetugenda kuvaawo easily era muntu wetaaga okusobola okubawa direction please temutuyisa ki maaso ekirala omuntu bw'obeera ng'oyagala okutwala amagezi nga bwensiibula gatwale mugakozese mu butya opposition bwesobola okuyunitinga mu kalulu kano naddala mu ngeri y'okukuuma akalulu netuvaamu nga omukufu ali mu opposition ye muwanguzi tuleme kufuna bujja kumera kasajja ku muntu attitude eyo erowooza nti nno ffe bwe tusimbawo abala tebateeka kwesimbawo twandibadde twagijjawo mu kwogeraganya before si kaakati naye kaakati kyetuteeka okucultivatinga kwe kumanya nti ffe tuli baseruganda tuli baana beebolereze tuteekwa kwerwanako ge magezi genjagala okubawa njagala okwebaza mwenna abatuwuliriza n'abakubya amasimu mubeere bantu balungamu era mbagaliza wiiki ejja eno ebeere ennungi gye muli tukole kansabire bonna abafunye obuvune muwone mangu ate nkowoola mmwe abayita abakuuma ddembe mulekerawo ebikolwa